Musiibye mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti kansubire muli bulungi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti gyegatteko nyiga kalwedi gwe tannaba gyegattako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala engeri gye lifaananamu, engeri gye baliyitamu enfaanana. Olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita ekifumufumu. Ekifumufumu oba ekifumufumu olunaku olwaleero kye mbaleetedde bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba. Ekifumufumu bwe kityo bwe kifaanana kye bayita ekifumufumu. Okitegeera kifaanana bwe kityo. Kyetegereze bulungi nnyo kye bayita ekifumufumu. Kimera nnyo. Ekifumufumu ekyo kimera nnyo mu nnimiro okuliraana amakubo. Kimera nnyo wantu wangi naye kimera nnyo mu nnimiro ezo ze balima ne ziddamu ne zimera omuddo mwe kimera. Okitegeere bwe kityo bwe kifaanana ekifumufumu. Ekifumufumu ekyo nga bw'okiraba kiyamba okubuulirako engeri gy'olina okijjanjabisaamu. Kiteekebwa mu kyogero ky'abaana abato abawere. Kiteekebwamu bulungi nnyo ekifumufumu. Bakiteeka mu kyogero ky'abaana abawere. Ekifumufumu bakifumba ne bakinyiga ku nnyindo okuba kye bayita okubavumbavumba. Ekyo ekifumufumu naddala ng'omwana badde azibikira ennyindo engeri ya ssesenyiga. Mulimu abaana bazibikira ennyindo kati bakifumba ne babanyiganyiga ennyindo n'asobola okukola ki okuta bulungi nnyo. Ate n'ekirala naawe omukulu ng'obadde olina ssenyiga osobola okifumba n'ogattamu ebintu ebirala n'onywa kiba kikuyambako ku ssenyiga bulungi nnyo. Ekifumufumu nga bw'okiraba kikulira ddala ne kiwanvuyira ddala nno. Kikulira ddala ne kiwanvuwa nga bw'okiraba ndowooza okiraba nkikulaga engeri gye kiwanvuwamu okiraba ndowooza kiwanvuyira ddala paka waggulu singa kibeera ewantu nga wagimu bulungi. Ekyo kye bayita ekifumufumu. Kati ekifumufumu ekyo kibaako obuntu obufumita akantu okulaba kaba keetooloovu kasaako obumuli bwa lwedi nga woobulaba bumyufu. Kibaako ekintu ekibanga omupiira naye ekintu ekyo kibaako otuntu otufumita. Otufumitira ddala nno otutolaba otwo tumerako munda ebimuli ebyo byolaba otumuli otwo otwa lwedi tumyufu. Kati ekintu ekifumufumu ekyo kisaako ekintu ekyo nga bw'okiraba kyetooloovu kiringa omupiira kyetooloovu naye ekintu ekyo kifumita. Kirina otuntu otufumita lwakuba tekifumita nnyo nti kifumite naye w'okwatako owulira ddala nti kifumita. Bwe kityo bwe kyakula okiraba ndowooza. Njagadde nkikulage bulungi nnyo okisanga obe ng'okiraba osobole okukinoga ogende okikozese okijjanjabise. Nga bwe nkulaze ne kiteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere alina ssenyiga osobola okifumba n'onywa. Okifumba ebikoola n'otandika okuvumbavumba omwana ku nnyindo oba okunyiganyiga ku nnyindo y'omwana nga badde ennyindo zizibikira nga tasobola kussa bulungi kiba osobola okyeyambisa. Kijjanjaba ekintu ekirala kijjanjaba ng'omulwadde alina omulwadde wa sukaali ng'obadde olina sukaali okifumba kyennyini n'ogattamu eddagala eddala n'okinywa kikuyamba okukakkanya sukaali. Ekyo kye bayita ekifumufumu. Ekintu ekirala ng'obadde amagulu mulimu abalwadde ba sukaali ng'amagulu gaabwe atuuka ekiseera n'afuna obuto obumufumita wansi mu bigere oba n'awulira omuliro omungi mu bigere wansi. Ekyo nsubira mukifuna nnyo abalwadde ba sukaali mufuna omuliro wansi mu bigere. Kati bw'ofumba ekifumufumu ekyo bulungi kijja kukuyamba ku nsonga ey'okujjanjaba obulwadde obw'okubeera nti amagulu go gafuna omuliro. Okifumba bulungi nnyo kigenda kuba kikuyamba okujjanjaba ensonga eyo. Okitegeera kifumufumu kirungi nnyo ddagala nnyo abasinga mukiraba naye temukifaako. Okitegeera nga bwe nkunnyonnyodde kyetegereze bulungi. Enjagadde nkikulage ku nsonga yaffe era ey'okulaga eddagala nga bwe lifaananamu n'empita gye baliyitamu. Okitegeera kati olunaku olwaleero njagadde tulabe kye bayita ekifumufumu oba ekifumufumu bwe kityo bwe kifaanana. Okitegeera nga bwe nabagamba nti nja balaga eddagala lyonna erya buli kika nga bwe lifaanana olyetegereze bulungi nnyo oleme kubonaabona kuba abaayo omuntu abeera alaba eddagala nga liraba bulungi nnyo awo naye nga tamanyi we baliyita. Kati n'olwekyo nasalawo baleetera eddagala eryo mulirabe
mulitegeere mumanye amannya gaalyo lifaanana litya lijjanjaba ki mbabuulire ne ku ndwadde nga 2-3 esobola okujjanjaba kati nga bwe nkugambye ng'obadde ozadde omwana wo mu ddagaali olina okuteeka mu kyogero ekifumufumu kirina okuteekebwamu okitegeera omwana singa abeera azibikira ennyindo nga ssenyiga nga alina ssenyiga naye ng'ennyindo zo zizibikidde okunyiganyiga ku nnyindo z'omwana onyiga ku nnyindo paka waggulu kimuyamba ennyindo okuta ne zizibukuka ekirala nawe kennyini omukulu ng'obadde olina ssenyiga okifumba kyennyininyini okifumba n'ogattamu oddira ebikoola by'ekifumufumu n'ogattamu ebikoola by'omuyembe ebikoola by'omupeera n'ogattamu ssere n'ogattamu kale ebintu bingi sibira naye baterayo eyo wansi mwabiraba bwe biba nga temunababbiraba nja kubanziramu nja kuddamu ngende nga mbibabuulira by'osobola okufumba gwe omukulu alina ekifuba ng'oyagala kite emulimu ekifuba nga kikuleetedde omusujja kikulumya omutwe nga kikuleetedde endwadde ez'enjawulo kati ofuna ekifumufumu ekyo n'ogattamu n'ebintu ebirala biyitirivu nja kuba mbikubuulira oba mbikulaga ebigenda okujjanjaba ssenyiga oyo aleeta obuzibu obwo oteere bulungi nnyo nnyo ddewo bulungi nnyo kati n'olwekyo eddagala ly'olina okufumba lijjanjaba omusujja ki ssenyiga ki ekifumufumu tekibulamu olina okissaamu bwe kityo bwe kifaanana ekifumufumu kifaanana bwe kityo kyetegereze bulungi nnyo olunaku olwaleero mbalaze kye bayita ekifumufumu bwe kityo bwe kifaanana mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo mwebale nnyo mubeere bulungi mweraba